Njagala okutwala omukisa guno okubaniriza mwenna abali wano. Ngenda kusooka bannabitone mwenna abali wano ku lwa muto wange Lutalo. Mwebale kujja era nsaba mwekubereko omugalo basobole okujja. Nakasa bangi kuba yebalemesezza naye wano wandibadde wajjudde okusingako. Njagala okwebaza bannamawulire mwenna amabi naye bwembanga ate mufulumyako amalungi nze kulwange ndi musanyufu nnyo era mbeebaza bannamawulire okusookera ddala kirala ekyokubiri njagala okukowoola abantu kuba kyekituleese okusooka. Buli muwagizi ali eyo omuwagizi wa music wa Uganda nkusaba ojje owagire Lutalo kuba bw'otawagira Lutalo kati gwe music wa Uganda oba owagira aliwa. Lutalo y'omu ku bayimbi ab'emyaka gye aba generation ye gw'owulira ayimba ensonga n'agirungamya n'aginyweza n'aleeta ekigambo nga kipiya nga tokiwulirangako. Omanyi waliwo ebintu ffe ebitulaga nti oyo omuntu alina ekitone, so si kuwulira buwulizi luyimba nti baakubye endongo n'ennyuma n'eggwa. Naye musajja buli lulimba lwaleeta akuleetingayo ekigambo ekipiya n'owulira nti kabisi kandagala. Ekigambo badde okimanyi naye nga tosuubirabo badde ogenda kireeta mu luyimba. Abantu abo nno ab'enjawulo tetukyalina bangi. Bannayuganda mbeegayiridde abantu abo bwe batyo tetukyalina baki bangi. Basajja babasudde be baagera n'agiranga najja n'ayimba oluyimba ekyali mu ssabo nga kyo tekyaliyo naye n'abuwoomya bwe batyo batono kati. So olwekyo Katonda babanga abatuwadde nga mu generation eno waliwo abaliwo. Nsaba muleme kuba malamu maanyi mubawagire kuki mubawagire buwagizi. So Lutalo nze y'omu kwabo era ensonga lwaki nkwagala ng'ogyeko ebirala byonna byonna ebyokwerwana kimanyi. Tuli wano tulwanira spice naye tebinnumye ebyahaaga tebinnumye nakatono kubanga ntera okulabayo omuntu n'akuba remix n'esinga original okunyuma. Kati nze njakula remix sebongaanyi Ngani olwina mukwaya mukyala wange enakayi mpasa bangogo n'olwekyo bannange nze bannayuganda bwe mba mwagala nkyogera nnyo nakyogerako ne ku show ya muganda wange Jezekabiliyo nti ayagala okumuyimbira jangu mu show ya Lutalo ng'oyagala kuyimbira. Bw'oba onoonya figa tojja, bw'oba onoonya mpisa nnungi kukuliisa tojja, bw'oba onoonya nga gw'olina birala by'onoonya tokola ki? Naye ayagala endongo entuufu, ayagala okumuyimbira ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'omwenda tuli Lugogo. Kuyimba buyimbi tebiriimu kwongera, kuyimba buyimbi. Oveeyo gambe nti akasajja kabadde kakoze eki? Akasajja kadde katusse. Kabadde katusse. N'olwekyo nze ekirala kyennyongera okwebaza nti abantu gye bagambira nti music bw'ati agudde, simanyi ababandi bakoze batya. Era teramye okubabuuza nti mwagala tumale bajja mu nnuuni. Ffe ambasade waffe gy'ali Lutalo. Twamugamba kyusamu katono obakuba obatte. Buli kiseera bw'oyogera olaba nga yakulembera. Mukyala bw'oyogera ali mu nnamba ezo ezikulembera. Kati oyogera kino nayo yakubakola. Obanga atamanyi kyokola ki? Obanga atagoberera industry. So n'olwekyo webala ekirala empisa
ezo zo webale empisa ennungi ez'omu bantu webale okumanya nti eddalu balikolera wano n'empisa ne bazikolera wano kuba buli omu abaako ne weaknesses ze nga ye.